Abamu ku bantu abalabikidde mu bibbaluwa bino bye tulabyeko n'agaffe kuliko Musa Kamya ne Tony Kasirye abaami b'eggombola Mutuba 1 Kitenga abatubulidde nga mu kiseera kino bwe bali mu kutya okw'amaanyi okutuuka ku ssa ly'okwagala okudduka waka. Bano be bamu ku bajulizi mu musango Fred Tumwesigye eyali akutte bendera ya NRM ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti ow'essaza ly'e Buwekula kyokka n'awangulwa we yatutte mu kkooti enkulu ey'e Mubende ng'awakanya obuwanguzi bwa Ndooli William Museveni eyavuganya nga talina kibiina. N'akalulu bwe kawedde ekiseera kino waalabise ebibaluwa KIRO KITWALA OMUNAKU ebiwoninga abantu okubatema obutawa bujulizi mu kkooti. Ebibaluwa ebyo nga birimu n'amannya gaffe ng'abaami ba Kabaka. Waliwo ekitali kituufu mu kulonda okwaliwo, tebaagala tulage nti akalulu baakakwatamu mu ngeri yaabwe yonna. Kati kwe kutiisatiisa kwe batuteekamu essaawa zino. Bagamba mu bibaluwa bagamba nti byali zalimbooko kati bigenda kubeera biso. Tukusaba gavumenti etuyambe ey'embeera eriwo. Tumwesigye atubulidde ensonga ezamutwala mu kkooti. Mu Uganda yonna n'akatya obululu nga bubeerako tekibeerangawo. Obululu bwange baabutanga bulamu ne bakwata obululu obulamu ne babufuula obufu. Ono alaajanidde ebitongole ebikuuma ddembe okusitukiramu okutaakiriza embeera eno kubanga agamba nti abantu be bangi bazze batuusibwako obulabe ekiyinza n'okuviirako abajulizi b'alina mu musango guno okuguvaamu. Kubanga buli lukedde abantu beeyongera okusiiwuuka empisa okwongera okumala kuba naabwe eddembe ly'obwebange. Twogeddeko ne Gamba Edward ssentebe w'eggombolola y'e Kitenga ng'ono ali mu nkambi ya Ndooli nga beesammula eby'okusuula ebibaluwa wabula ate olunwe ne balusonga mu nkambi ya Tumwesigye. Naye ekintu tetukiwagira n'akatono. Ekyokubiri baakozesa obukujjukujju ne basayiningisa affidansi abantu nga tebabanyonyodde kikyo basayiningisa kati ne balaba nga kigenda kubeera kisuumuuzo ky'amaanyi singa babuuziddwa. Kati abantu abamu ne beesalamu ne bagamba tebagenda kudda okulabika mu kkooti. Kati ne bawandiika ebiwandiiko ebyo ne batandika okubisuula ku makubo bafune ffeva eri omulamuzi. Ayogerera poliisi mu kitundu ky'Ewamala Rachel Kawala ategeezeza nga poliisi bwetandise okunoonyereza ku nsonga eno. Tutandise okunoonyereza ku bibbaluwa ebyasuulibwa nga birina abantu bibitiisatiisa e Mubende nga ba victims mu bbaluwa eno bajja ku poliisi ne tuggulawo omusango era ne tubajjako ne statements zaabwe. Ono asabye abantu mu kitundu kino obutatwalira amateeka mu ngalo wabula bakuume emirembe nga n'okunoonyereza kwa poliisi bwe kugenda mu maaso.